sente zonna ne bazitwala ne bakusiba ne bakutwala mu baloya n'oyavuwala teri yali ababaddeko gwe bajoze aliddamu kukola nabo bannayuganda bali obukaddaana nga nziramu okukola nammwe muli conciliation nabadde ndaba olukuŋŋaana lw'NRM ne ndabayo space yo zakazibwe nga yakomyo gyali atudde bambi abo bali humbled mpulira Bukenya gyali atudde bamutaddewo as former vice president as former bayina ensako zaabwe omuwa emmotoka bayina ki bikyaliyo oyinza okuba naabonera mu bufumbo omulimu abaana naye nga tokyalina kyofunamu nnyo kyamaanyi naye nga ono omuwala omutaaga nti kasa ekizaala ntambula nakyo agenda bugenzi kasoba nenabaana ozaala awalala kakati ebyo n'okugamba nti NRM yalemwa okontrolinga ba leaders wansi nti basolooza abantu emisomo pulezidenti gyagaana bakola UPE bagibba ssente bazibba ez'abasomesa bazibba ezaki kati ate buli wabaayo emikolo abatigomezza ebyalo abaguzi b'ettaka abakola ki be bambala t-shirt z'NRM ne badda ku Museveni bwe bati. That's why abantu baga nti okwetikka ebizibu by'NRM kanzijenga independent kubanga ekisembayo kubanga nze byonna mbitadde mu katabo kange nti ennongoosereza kali mu Lungereza ennongoosereza ye masula omutego kasoddayo okulongoosereza ne bwe bannatti n'ogisiba ekiyitire n'ogiddamu eyinza okwabya omupiira kituufu kasoddayo nolowooza nti gundi kati eno nnongoosereza to solve a problem gyendowooza nti tebagituuse ekinyusi kyayo nti bano abazu bajja kuyiwamu sente empitire omukulu kyakusatu mbabuuza ne mbagamba nti lwaki olowooza nti Kirumira oba another businessman ayagala mukazi we agende mu parliament lwaki olowooza nti Lwakuuja ayagala mukazi we agende mu parliament lwaki olowooza nti Kanaasiimwe asimbawo mukazi we Luweero lwaki olowooza nti Namayanja aleeta bbaawe why simanyi lwaki kiri bwe kityo kubanga palamenti ekola ku buli nsonga yonna Kadaga yagituusa ey'abantu tikakati Kirumira amanyi tendalingi bw'aba ayina ddiiru gy'afunye baawangudde baddukirawa mu palamenti tukawunta naawe okumobilizinga abakakiiko obayo n'ababu naawe wana ababa balezi aleeta enguzi mpulira gubatubasinga mubaamu owuwo gwotuma nga bakakasa nti kituufu avudde wuwo n'abo abalamuzi bali enguzi naye babaako n'omuntu ali trusted gwagiriramu tebagirya ku buli omu apaana mubeeramu omuntu n'akugamba enguzi y'omulamuzi gundi ogiwa gundi kakati kuba mu mateeka bakimanyi nti singa oddira enguzi n'ogirekera house girl w'omulamuzi mu mateeka tekikola tambali nga tukyali ku kyenguzi ekyo ab'e Zimbabwe bahayarinze owawano agenda abasomesa okulwanyisa enguzi ab'e Zimbabwe bahayarinze Justice Lawrence Kidudu ziti Kidudu bamita Kidudu abadde akulira anti-corruption yagenda ewaabwe abasomese kulya enguzi kakati wano ekibalemesezza okimanyi mu nsi eri corrupt bwete ate nga mwe bajja abasomesa kulya enguzi anti wulira wano ekikiganye embwa ya poliisi bwejja neyingira mu kigo ne muti okukwata bwana mukulu yebekoze ogwayo kituufu kakati wano mu Uganda poliisi ebuuliza nti abasekaweesi be bani bamanyiddwa nga banene mpulira kakati omupoliisi eyabuuliziriza abasekaweesi ye yakoze ogwo omutwala mu ggwanga eddala akola mpulira kubanga wano nti embwa ogitwala kuyigga ngo na timba naye embwa bwona ogitwala okuyigga engabi ejja gitta ebyawano ekibigaana okukola nti mafiya institution zonna ayigigyani be bazifuga nakalema bamuwaana nakalema eyamuleeta tumumanyi bwaba Museveni yamulondera ekyo nakalema mufu nnyo alinga mukyala musisi yes yateekebwa ewantu wakyamu kyeyakolebwa publicity mbu wabaddeyo okubba ssente mu Bank of Uganda gavana n'aleekaana mbu nakalema nedda saalirudda aba ssente ezo omusajja oyo agenda okwolekera Katonda waatubuulire ssente ani yalizikubye nemutayi okumanya bajoozi nemutayita nambiire namandera kumubuuza nti what was in this ebyo kiki ekyakuteesa emigugu kiki ekyali muli oli
omunyampi yayina okugenda kubanga baagala okutwala ekifo ky'omusajja akuba ssente mu Bank of Uganda. Naye Malinga talina baana mu mawulire tebakikubamu. Kati tolabye gundi Kabushenga aliko akagundi kafunye gundi response ya meka kana tuweze mitwala abiri okwata ku switch alema nga agenza okusaba omusajja omugole batugamba nti mugagga nnyo kamukutte n'omuziki ejempaka ina okwanjula kuina kuddibwamu kamukutte mu switch mwenyini mu switch ate ebifaananyi ebirala bibala kusikizaamu egundi wabirabyeko ebifaananyi ebirala byakubiddwa wabirabyeko ebibye ennyo tubikube tukaddukawane misinde tebakatwala emisinde ebifaananyi bya Kabushenga ebipya ng'ali kulema mpulira bibi nnyo sinnabiraba naye ngenda bbira they stink I see naye ono gwe mwagamba nti mugagga nekagenda n'agenda asabe n'omuzigo kagwonoonye mpulira mu Buganda ensoko nnyonyera ku kintu ky'omuzigo ogwo ekikolwa kye yakoze okwanjula kulina kuddibwamu mpulira yamukutte mu swiki baakomyawo wokka simanyi omugole azanyirwako ow'omuzigo simanyi omugole ow'omuzigo kakangabala bwekati tolina muzanyirako bwoti kyenkugamba nti amawulire gaabwe tegaabikubye naye ffe omuntu we yabitadde ku gundi ye afunye abantu bameka simanyi kakati nabano abajooga abantu nojjawo Malinga n'oteekawo wuwo nojjawo Kasekende n'oteekawo wuwo n'ogoba Nassali opesenti mu mawulire gammwe tebabikubamu naye mmwe mulowooza nti omuntu afudde ku kyalo nga tebamubise ku TV na leediyo abantu tuziika ku kyalo tugenda amawulire gatambula batya nti bo ab'Essembabule tebamanyi ajonjesa Ssekikubo nti Kabasazze avuganye Ssekikubo nti kwegamba muwala wa Kuteesa kati Ssekikubo bw'ayogerako ku kalusu olwo ye nga mumusiba teribeerayo omuganda ava Ssembabule simanyi mwe leader you have the influence okutema mu constituency I see kubanga bwebange tuli ba tribe ndamu noche tribal samwe realist nti president yatuka kisana agamba muteekawo constituencies endala ebbaluwa y'enjiina yabagamba nti bwe tugendera constituencies zino mulimu minority tribes ezitalireeta leader yenna mu nsi paka ensi lw'eriggwawo n'olwekyo bwe musala district muzisale nga muga nti bano bamba bano batoolo bano bakonjo bano basongola ajja mu kitundu yakitegeera bano abasente bo tebakitegeera nti toyinza kugamba nti ani akiikirira Buganda ku executive y'NRM nti Sam Kuteesa kiri mu mutima gwo naye ensonyi yakapa ensonyi azivaako lwaki nti muyina okubeera represented at every level baboogereko nga weemuli kubanga obugagga bwammwe bwemwakimulatinze mubwakimulatinze nga munyiza abalala you don't trust any other person except you. Is really ekintu kye Zimbabwe kyanewunyisiza yagiwawa no corruption munsi if failed for corruption ate ne muyito wamwe ati kyenkunyodde tokitegedde ti medical doctor ali ebutabika mugezi bwe bamutwala mu ggwanga eddana akola naye wano medical doctor ebutabika yagambye nti omwana ono gumuteekako nti mutani wa kakka which is true naye bwe mukiteekako nti mutani wa kakka didi kakka tera gundi isobosizi son is it wakyayingiriramu lwaki muteekako isobosizi naye kakati oweebutabika omulamuzi yagambye nti oweebutabika atugambye nti omwana yakikola mulalu n'agoba lipooti y'ebutabika kakati gwe kyenkubuli omusajja ono bw'aba yaleese lipooti nfu bw'oyinza okukola ku director wa iso lipooti omwana we blood is thicker than water. I see. Yes. I see. Olowooza kakka asobola okuleeta report enyimplicating nga bagenda okusuula mu 7 nga bamunju mpulira ye musiru kubanga atya akugambye nti ababo bennyini abali wano be bali mu kukunyigiriza osobola okuba era mu Africa government yezivazigwa nti abasula bava munju tewali abagambako oli ne yerega bande balowooza ali ku mission ya Museveni buli omu n'amutya okujjako akwata kufa abalalu nti gwe bw'owasa muwala wa Ssaabalabirizi tofuga kanisa wabeerayo omwawula akuba empina akujjona akuba amanyo gonna n'agakujjamu ne galubindi nzisaasaana yes otherwise tukozesa balalu ku kyalo gundi nanvuma omuntu mulumbe kweyagala mukagundi luva ku mukagundi mwebakagindi nekyabika netukitegeera ne babavuma mulumbe ne bakola ki gundi va ku mukagundi bagula baki balalu ku kyalo intelligence lweri nti
a good person in Uganda kakati gwe kitegeere ku Nebanda oyamvuna simanyi amvuna yasigala mu ministry naye nga yali tatutte bitundu bya Nebanda era bali bagala mukubira mugundi muri kubya mu maaso ku President King akyatuddewo Amini singa oyo musajja anvuwa singa omutwe guli nammanvu that's why I like Amini I'm an admirer of Idi Amin oyo singa omutwe gwe ayagala okusula President bali mukubya okumutta kubanga yichi yali agala okugamba nti agenda okuzuula amazima ku Nebanda ate bamukanya ogenda nenge bitundu byatutte si bya Nebanda creating a trouble asikola atyo mu government nga mwali which government Museveni is tolerant abali bamukozesa ba mu government ba amaanyi mpulira I knew ekigenderwa kyabwe kyali I knew why Nebanda was a drama I see era I know gundi insinuation zizo nanzi nzimanyi tinantaba oli amukubidde esimu nti nange owange bamutta I know mbitegeera bibazanyi mpulira kazanyo I understand ani aguli emabega the linkage between no I can understand it. I see They are women, they are young. Who is killing them and for what reason? Why do you link the two? Okay njawa ongena nkufuna nti ono bwagambye nti nawe tujja kutta nga bwe twakola oli wali wachi ageza ku kigattaganya wachi mu bantu bonna wachi nyina oba omuntu yenna ali connected nono omuwala gwe bateme engalo tannayogera tannakubira gundi simu gundi minister former minister Nantaba lwaki ono naggerinya abakadde be tebannakubira oli kumugamba nti waayi nowaffe bamutta bwe bati lwaki ono yakubira ono lwaki abawe Nebanda be bakubira ono yamwegaana yagamba alimba yasamukubira alete simu muwemule mpule wabamwe wakana alete mise mufukuleyo mpulira kakati derafu ekyo tokiteeka ku muntu so kakati kyogamba nti lwaki omuntu bamujja wano n'agende e South Africa n'akola nga bagamba bamwinamu ne hope yes wanaalemwa bulemwa nabagamba nti omukazi mu East Africa asinga okujjanjaba amaaso ali Mengo but in Mengo she does not have the machines I see gwe balinda mu Aga Khan hospital gwe balinda South Africa gwe balinda naye abaawo wano tebasobola kukulira mukazi oyo byuma kubanga balina amalwaliro agaabwe kitamale oyogera kiku kyokukiriza budget ya Electoral Commission era nabagamba okukakkanya ekimera kyogera nabagamba nti look buli muntu attiddwa mu gavumenti eno abamuse bali bakwata mu eddako kuba kati babuzaabuza obujulizi ne baleetayo bebalina okunoonyereza kigambibwa nti be banene abalina okubanga ate be beenoonyerezaako bajja kukwatibwa bakuyetinga abanyambi omu yafa 78 bano ne bajja 86 naye abataliwo mu bamanyiddwa mpulira nti Amini yagamba akabenje nga ne driver basanga Sserwo ng'akyali mulamu eyakulira okujinga akabenje ne basanga nga gundi akyali mulamu police pathologist ne basanga nga tikali kabenje n'amasasi mu mutwe mwegali but Amini yakiyitako luli n'olwekyo bano bonna abatta abantu at this time gavumenti bwerivaako ne bava mu bifo bye balimu ne tufuna gavumenti endala akakiiko ka Human Rights Commission NRM ke yateekawo kazuula buli muntu yenna yatta abantu the only fail to persecute them lwaki tebayigira ku byayita mwana wange lwaki tebasobola yigira ku byaliwo bateekawo embeera efuukula bannaabwe obwongo bw'omuntu tekati ebyo ebya Mugabe tebabikkiririzaamu balinga abatabiraba Sudan baga nti awo tebijja kubeerawo wano waffe tebijja kubeerawo mpulira tewali abeera mu nnyonyi naga nti egwa noga nti ennyonyi etisse container ne containers noga nti ennyonyi erimu abantu 305 ngeze zigenda eziva Dubai China eziri mu Buyindi abantu 305 noga nti eyinza okugwa ffenna twazaalibwa tufa olunaku lumu tosobola kikiriza omuntu ali ku nnyanja nga alina speedboat ayinza oga nti ennyanja etta how akanya kudduka ne Katonda yakola obwongo bw'omuntu nti bafulumya omulambo ng'ate ow'olubuto bamuyingiza mpulira nebodira omulwadde wa sirimu afudde ng'azaala bangi babakata sirimu oli yasooka ow'ewaffe akutula enviiri n'omuteeka ku mulyango gwa loogi benda n'emmotoka eva okukikakasa ekyo nesanga omuntu ku loogi akutusa enviiri bakugambye kati wano aba bodaboda balumba kirole ky'amafuta ne bafa bimeka mu lubigi abayokebwa amafuta
oba balinga 30 bwe tebajja kati simanyi bajjeera ate zakwokya bameka mpulira basigala bajja ababbi batta ababodaboda abavuga ekiro bakubuzeewo abakyaliwo bakuba obuyondo katonda yakola obwongo bw'omuntu naye ate mu byobufuzi bano baali badde to understanding ne bagamba kiri tukirabye nakino tukirabye ate kibaddewo mu kaseera kekamu bano abajozi balowooza nti basinza abanubbi amaanyi n'abakyoli n'abalamu ate bano bajozi nnyo okusinga bali nti abanubbi tebakwatanga ku muntu awagira amiini bano batukubyekubye bali bajjawo sente 5 ewange bajjayo 5 billion nabusayi namunikako embwa nagikanyuka kasasiro nze onkanyuka kasasiro gwe ajja gendayo nali ngenzeyo emyaka 7 tenyinza kunjuuka kasitokizo kujja mu kisenge ne bakuteeka mu ddiiro bajja kujjamu bakutwale ne mu ttooyi ganira wano obujozi kyagera maaso n'omukulembeze taliddamu oyo omwana kundeetako kajani bakimanya mu fayita next time bajja baga nti look oyo omusajja mudemu mutakule maybe tukiru sirowooza nti banaabayo n'omukisa omulala bawagaana okukolera ekya ssente za budget ye electoral commission mbasaasira why bw'oba olina omukolo gwotegese ogw'amaanyi oguswaza omuntu omufumbi gw'olese okufumba emmere n'akugamba nti emmere temala oba ennyama mbi n'omugamba nti fumba kitegeeza ne bwagibba yakugambye nakwenyama tekolaki temala oba mbi mpulira minisita Kasayija tasobola kwogera ekigambo ekyo n'atalekulira era neewuunya lwaki Kasayija gwe boogeza ebyobusiru bahati yayogera byamagezi abeera mu ssente first of all ebiri mu ssente bahati look at our constitution elections teziyimira because of funding bakitegeera nti gavumenti eyinza okwekwasa nti teyina ssente elections ziyimirizibwa in case of emergency era nagamba ababaka ba palamenti nti mwe temusobola kweyongeza myaka 2 muli basiru why ekya 7 ekya 75 kyo kikola ki constitution provides for it omusajja ayina ekidomola ky'amata mu mmotoka bw'oyinamu kyawalagi noga nti kasana ona ayina ekidomola walagi bamukwata amata tebagakwata ajja kukuyitako kalantiini kakati Museveni yayina ekidomola ky'amata bano abaka palamenti ne bateekamu walagi era naffe ajja tuyisizaamu ekyaffe the two are different kyenkutegeeza nti ababaka ba palamenti bwe bali bakola constitution Parliament can only extend itself for only 6 months. Kati kye kikusekereza aba electoral commission ku kino kye bakola. Mwe bannayuganda abanoonya okuvuganya nti omusajja abagambye nga ntegedde nti emmotoka gye tugenda okulinya omusajja n'agamba makanika naye emmotoka eyo erimu akantu. Do you body it? Musoka ng'omuka gukkiridde bulala. Akantu ke kakikatubuulire before we board. Mpulira. Akanagweramu eyo no is it fuel is it what tubulire akatufu ko badogamba I talk to Bobi Wine talk to me last night yankubidde sim to explain lwaki bakola embaga at this time byokweyingiza wadde okuba ekyo akweyingiza mu mbaga ya Uganda naye namugambye nti okay explanation iyo gyompadde sinza ate kutambula nayo kugenda nayo anna mukiyinza bakwatira kati mbasonyi mbavuddeko mukole pulani zamu naye nze kyesaagala ye muntu nkulitizinga buli kintu kyonna nti oba muliyambala engule kati embaga zengule evolution mugivuddeko if you are using embaga to do something else muba muvudde ku kyemugoba nze ekyo nkibateerera kakati abantu bonna abeesimbyewo abaagala okwesimbawo mulinga abaagala okulinnya emotoka makanika gyaga nti erimu ekintu sente z'election tezisobola kubula mbu adjust mbu budget y'election ibeere adjusted muki budget awe babakwatira public ne parliament yaligambye let the electoral commission budget be publicized in the newspapers. Exactly. Tubale kiki mu bye babaze. Mu bye babaze mulimu embaga y'abaana baabo okuwasa. Mpulira. Mulimu ki kye tujjamu. Buli kye babaze mu ekiri mugundi. Tujjemu ki ekiri relevant ekitali relevant.